additive jimbaniriza akadde kano mwasuze mutya mwasibye mutya ngenda kubasaba musubscribe ngate munyigene kade batumideko abali ekkata mwagambye sibatumira abali ekkata mbatumideko n'abali Saudi Arabia Bahrain asinza mu ggwanga lya Oman abali Dubai abasinza mu ggwanga lya America ku University of Chicago mbatumideko n'abali mu ggwanga lya Spain abali mu ggwanga lya Germany ekibuga bakita Bayern mbatumideko ombaka Joel Sonyonyi munange azadde mukazi we azadde omwana ow'obulenzi azadde baby boy munange esawa zino bonna bali bulungi mama n'omwana abali kiriya Pastor Bugingo sente za kalanirali ziteesa obuzibu ensimbi za Pentagon manyanga eza Pentagon siza kalanirali wabula eza Pentagon zimuletedde obuzibu mbina masawo sente efuuse sente abasinga beebuuza Pastor Bugingo sente za Pentagon zalagawa mbina masawo ebintu byengedde okubanga bikola ki bimutabukira Joel Sonyonyi munange azadde omwana ow'obulenzi era ng'omwana yoyo gwayinaawo mama n'omwana abali bulungi wabula taata ye yasobeddwa takikkiriza nti munange omukyala muzaalidde omwana ow'obulenzi excitement esusse Joel Sonyonyi mukazi we azadde omwana ow'obulenzi abasinga babadde bamanyi nti omwana yazaalibwa ne munaye abadde tazaalibwanga omukyala just abadde akyali lubuto ebbanga lyonna eriise kuba abasinga beewunyiza nnyo gamba yi azadde ate abasinga nga bagamba yi tuba tumanyi yazaala dda abasinga babadde bamanyi nti omukyala yazaala nti era n'omwana agenda kuweza wiiki naye ng'omwana munnange yakamuzaala amuzadde lwaleero ku makya ssaawa ndowooza zibadde nga 3 ez'okumakya wazaalidde omwana oyo omuto bagitafa additive gisubscribe batonyegene kade mwena mbeebasa era mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga mbatomedeko abali Saudi kosa ne Bahrain kosa ne muggwanga erya Oman eyo nga nfudde ngenzikosa dizene wakapale comedian munange yawasizza omukadde we era nga munaye bafuusie baagalana lunaku olw'eggulu yamuwasizza babagase mu bufumbo obutukuvu era yafuuse mukyala we bw'atyo bwe yakoze ki bw'atyo bwe yewangulidde erikadde lye kapale bw'atyo bwe yewangulidde erikyala erikadde erikyala erizungu abasinga bamuyita jjajjaawe naye nga bonna si be bali awo nti bato ne MC Kapale si ye muto ennyo guyinza ogamba nti omukazi mukulu ku MC Kapale naye musajja mukulu ng'aluddewo tukuze tumuwulira ate nga naffe tukuze gogamba nti muto mukulu no MC Kapale mukulu era n'omukyanzi nkiwaba akabengo benkana n'emyaka va kwaba basinga bagamba mbu omukyala mukulu ku MC Kapale si ye muto goyinza okugamba nti muto munange lunaku lw'eggulu babagase mu bufumbo obutukuvu era yafuuse mukyala we mu bujjuvu era munaye kati ndowooza n'ebintu era bakola ki bagabanira wakati bagabana kiwato ebintu bagabana wakati bagabana afu era abasinga bagambye MC Kapale baaba wafunye edda kyawedde edda kakati yawe nombeera mwawukanye mugabanira wakati wamaze okukola ki wamaze okubanga omufunza bagitava additive munange emikola ebitambatambula kadde kano ku social media MC Kapale bw'atyo yakoze ki bw'atyo bwe yewangulidde erikyala erikadde erikyala erikulu sijagamba nti likadde munaye benkanankana emyaka MC Kapale si ye muto newankubadde n'oli mukulu nene MC Kapale mukulu eyo nga vudde ngezikosa dizene wa Pastor Aloysius Bugingo ensimbi za Pentagon zifuuse ensimbi za Pentagon ono munanga akyasonda ono avuddeyo n'agamba nti banange abo bonna abatambuza amawulire nti sente za Pentagon zaabula biki tugende manyi abasinga bagamba nti Pastor Bugingo eza Pentagon ziyazimbamu ennyumba ennyumba gyeyamaliriza mwaka guno ennyumba ennene okufaako obufi abasinga bakola ki abasinga bagamba nti sente za Pentagon yazimalira mu nnyumba eyo n'emmotoka gye yagulwa empya nona sente yajja kuza Pentagon abasinga bagamba nti kala tisiko wali baddewo ng'olaga nti ndi ku musingi gwayo njizimba lino omusingi tonawona ku musingi gwayo okulaga nti abantu tibanaye ndi ku musingi gwa Pentagon ntandise okugizimba ajukira oli amawulire agati gatambatambula nga galaga nti sente za Pentagon zikola ki sente za Pentagon zakola ki zabbibwa ku social media ku social media abasinga nga bagamba nti Endiga zandibadde zeesootinga kubanga eza Pentagon ensimbi zabbibwa
amawulire gabale gatambula ku social media. Pastor Bugingo yavudde olunaku olw'eggulu mu lunch hour ya Sunday service olunaku olw'eggulu n'agamba nti bannange ensimbi nkyazirina just zibulakokko nenga tugenda kuba tukola ki twongera okubanga tusonda era ng'ennaku z'omwezi 25 November yataddewo okuddamu okukola ki okusonda ensimbi okwongereza ku ezo z'alina. Yagambye nti ensimbi akyazirina era ne yagambye nti abo bonna batambuza amawulire ku social media bagamba nti sente zabbibwa, sente tezikyalabikako zabulankanyizibwa. Ono agamba nti ensimbi gye ziri era nga just zibula katono bakole ki batandika okubanga bagizimba Pentagon. Era ono agamba nti abo bonna abogera ebigambo ebyo tebamwagaliza tebamuwalana just bakompitinga naye kubanga balaba agenda kukola ekintu ekikyasinze okuzimba Pentagon ekyasinze mu ggwanga Uganda. Agamba nti bane bakola ki banne bakompitinga n'enzolengira munna. Let's come together and build the house of the Lord. Special service luwange ennaku z'omwezi 24 mwana kujja kuba kusonda zine 25 wabula ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa November bagenda kubeerawo nga bazzeemu kusonda sente eza Pentagon House of Prayer Ministry. Pastor Bugingo abasinga bagamba nedda walilazeeko omusingi artistiko. Agamba nti ngenda kugitandika ate bwana bagitandise mbwejja kudduka speed ayise n'abala bonna abatandika. Tajjukira Pastor Bugembe yatandika ddeeyiye ey'ennansana era natera okuggwa naye agambye ajja nakugitandika edduka speed asooke n'abo abakola ki abamusooka kubanga batandika okubanga asooke n'abo abamusooka okutandika okuzimba church ezaabwe. Pastor Bugingo bwatyo bwakoze ki bwategeeza naye nga yagambye nti nabo bonna bakola ki abamwogerera just bakompitinga naye bageza kubanga akola ki mubamusiiga ebitoomi naye nga basinga bagamba sente za Pentagon ziwazimbamu ennyumba. Jjukira ennyumba yazimba nyumba bwaguuga nyumba nene bitya abasinga bagamba ne Pastor Bugingo lwaki twogera amazima nti sente teziriiwo. Susan Makula akola mulimo ki anti social media ate Pastor Bugingo social media bamuyisaamu ennyo eggaali ddala ku mukuto gwa social media Twitter bebakola ki bebadde batambuza amawulire nga bagamba nti sente za Pentagon zakola ki zabuzibwawo. Lwaki Pentagon tagitandika kugizimba? Lwaki tatandika kugizimba wezibanga weziri ensimbi? Lwaki tatandika kukola ki kubanga agizimba? Kiba kitegeeza nti zakola ki? Kiba kitegeeza nti zabulankanyizibwa. Singa zibadde weziri yandibadde atandika dde okukola ki okubanga agizimba. Pentagon bagitafa ADTV gisubscribe ate onyigene kalenga ennaku z'omwezi 24 agenda kuddamu akola ki addemu asonde ensimbi ndala ayongereze ku ezo zayina. Bannange Pastor Bugingo taggwaayo alinga luvirirwa ganye nga basinga bagamba nti munnange endiga za kananira zalibadde zeesootinga ne zikola ki ne zimanya nti munnaye teri Pentagon nga yagamba bannange temuwulirizawo bonna ku social media bagamba nti ensimbi zabulankanyizibwa. Simanya nga sikena zimba Pentagon buwuddisa agamba nti Pentagon agenda kugizimba kubanga yatiddemu ng'alaba bw'ataaba nnyonnyole wayinza okubeerawo emiwunyo kubanga bajja tugesa nga bagikola ki bagimusaba. Jjukira ku social media abantu babaako kati abasinga balaba amawulire gatambula ku social media nga bagamba nti ate ensimbi za Pentagon ate biki newankubadde Endiga mulimu kwera ababuufu tomanya bayinza okutabaka ne boonoonawo ebintu. Kivula yakoze ki yasazeewo abannyonnyole ku social media amawulire gatambula agalaga nti nomunnanga ate sente zakoze ki zabulankanyizibwa zabbiddwa. Abasinga biyinza obagenda mbongo abasinga bisobola okubagenda mbongo. Kati awo ndo zakikoze nga self defense okubalaga nti nze siri sikama bannaye nga abasinga bebagamba. Siri sikama, siri mufere nga abasinga bebagamba nti omusimbi gwa Pentagon nagukola ki nagweza naye nga abasinga bagamba tandika katisitiko tandikako ku musingi olage nti guno gwe musingi gwa Pentagon gitandiseko netebezaamu kuva mwaka gwa 2018 asonda bannange ebisooto ate kananirandi enkuba wetonya kisukka ekintu kisukka
naye ng'abadde batambuza amawulire agamba nti tebamwagaliza bibi byokka baagala mu distractinga bannange onaagamba nti baagala mutambuliza ku ntoli zaabwe kubeera nga akola bye baagala. Pastor Rosias Bugingo bwati bwakoze ki bwati bwakakasiza agamba nti bo bagala kola ki bagala kubeera nga bamukontrolinga ate agamba nti abo bonna abamwogera ku social media nti banne bakompitinga nabo bapasita abalala bakola ki kugamba nti bebaba settinga bebabapanga babere nga bakola ki babere nga bamusiiga ettoomi bwati bwakoze ki bwati bwakakasiza. Bamita Pastor Rosias Bugingo onagamba nti abo bonna bakola kya basasanya ebigambo bantu banne bakopidinga nabo mu bwa pastor bagala abere nga akola ebyo bye baagala kyoso okuyita hypnosis okubeera nga omuntu ayagala okola ebyakola ki byagala kyagamba nti kola ekyo naawe ekyokola kyagamba kola ekyo naawe ekyokola agamba atajja kutambulira ku ntoli zaabwe kubanga yeesiza Pentagon aziina tajja kubeera hypnotic nti ajja kukola ebyo byebakoze eki bebamugambye okubanga akola. Bagita Fadi TV gisubscribe atonyigene kale mbatumiddeko abali kata ne Saudi Arabia Bahrain unagana kodamu okubanga asonda 7 nsimbi endala bannange ngenakoze omwezi 24 mwezi kwa November naye nga munnange agamba nti muna ebitambuzibwa nti ensimbi zakola kizabbibwa agamba si bituufu tezibuzibwangawo tezabulankanyizibwa. Mbatumiddeko abali mu ggwanga lya America ku University of Chicago bagita Fadi TV subscribe atonyigene kale mwena mbebaza era mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga mubere bulungi mweraba.